Wetutuukidde ku kkanisa ya Christ Church mu kibuga ky'eggulu ng'abantu ba Katonda batandise dda okwegezaamu butya bwe bagenda okulya mu ndago ku lwanga 3 June omwaka guno. Ekibinja kino kye kimu ku bibinja 6 okuva mu bulabirizi obw'enjawulo mu kitundu ky'obukiikakkono bw'eggwanga oba amambuka abali mu nsiike y'ebijaguzo ku ludda olw'abakristaayo. Kwaya eno erimu abalongo ba Musaayi muto abatayimba wabula okwererula nga bano batemera mu gy'obukulu 11. Jonathan Oyano ne mulongo munne Lama Annabel mu kusooka kitaabwe yabasindiikiriza okwegatta ku kwaya kyokka gye byaggweera kwaya yafuuka kitundu ku bo. When they told me to come and join, I came. For the first time it was a little bit difficult, but I started getting the hang of it. Newankubadde baana bato buli omu alina oluyimba olumuwa emirembe era obutakulwisaayo sooka oloze ku maloboozi gaabwe. But I'll not want, He makes me down. Glorious is Thy name, is Thy name, O Lord. Glorious is Thy name. John Charles Luwa eyaweebwa obuvunaanyizibwa okutendeka kwaya eno agamba nti kwaya ye yemu kwezi ezimanyiddwa mu kuyimba ng'ennyonza mu bitundu by'obukiikakkono bw'eggwanga era bweza abayimbi 15. Olwamutegeeza nti abeetagibwa ku lwa Namugongo bali 5 bokka. Okubasunsula tekyabadde kyangu. Selected them. We came together, we shouted them together, and those who can sing very well. So we decided to come up with those who can really sing. Kyokka abayimbi abalala bagamba nti essanyu lye balina lya nsusso anti n'ennyimba ezisinga kati bazikuba budinda. Saba Mukama atuwe ekisa n'okwagala kwe tuyimbe bulungi. Olw'okubanga omulimu gwaffe gwabadde gwa Kasavu Kanyama ate nga ne kwaya zitendeka budde bwa Kasenda Bazaana mpaka nga buwungeeredde ddala bangi twabakozeeko kiro nga muno mwe mwabadde ne kwaya y'obulabirizi bwa Kitugumo newankubadde bo baasalawo okutendekera ku kkanisa y'omu kibuga emanyiddwa nga Town Church. Amaloboozi gano ate oyinza okugamba nti gasusse bususi anti buli omu kwasamya akamwa okuggyayo eddoboozi oyinza okugamba nti kyamuzaalirwamu. Amaanyi ge bayimbisa gannyonnyola lwaki olwa Namugongo balwesunze nga mbaga. I feel so excited because I will be serving the Lord in a higher capacity, because all along in my singing career I have not gone to sing in such a big gathering. Okukwata ekubo n'ova Kitugumu ogenda kuyimbira Namugongo si kya buli omu ate si kyangu. Kwegamba essanyu ly'empulira lijjula okunjabya nga nze omuntu. Bano okutulozaako nga bwe beetegese babadde nga abakirindiridde dda. Yes, now Christian children step down for confession. For now less than Christ, no less than faith. Newankubadde okulya mu ndago kazannyo kaabwe nabo baateereddwa mu kasengejja okusinziira ku mutendesi waabwe Dominic Awera ekyasinga okubassa mu kattu gwe muwendo gw'abayimbi ogwabasabwa ogwa 5 kyokka nga abayimbi bokka abali mu dayosisi yaabwe basukka mu 5. What we did was to invite at least courtesy of 5 people in each voice. Where they had to present, and the rest of the members were the judges. Okwawukanako n'abalala abazze bayimba Namugongo bano ennyimba zaabwe ezisinga za Lungereza n'olulimi oluzaaliranwa kyova olaba naffe abadde bageegenya okuyimba nga bo obwedde ebigambo tebifuluma okuggyako okumuumuunya obumuumuunya. Oluvudde wano obwanga tuboolekeza mu dayosisi ya Lango mu kibuga ky'Erira era eno abayimbi aba St. Augustine nga beegattiddwako abalala okuva mu kkanisa ez'enjawulo omulimu gw'okutendekebwa babadde bagukutte kannabwala. Bakira omutendesi waabwe Julius Peter Ochale abawa ebiragiro nga kyabadde asinga okukulembeza kwe kuba abasanyufu era buli gw'otunuulira kamwenyumwenyu kamubuganya amatama. Oluyimba lwa Haleluya Chorus naffe lutusitudde ne twetaba wamu nabo mu kutendereza.
Peter agamba nti wadde ennyimba nnyingi bazikutte kyokka kusomoozebwa olw'okwosaayosa kibatwalidde ebbanga okukkiriza nti okuyimba kwabwe kujja kusigala mu byafaayo. There are people keep time, those who don't keep time. That is felt everywhere. Even the team who are doing that training, they're just like here. You saw others just coming in. We told them the time, but the others missed. Kwaya endala gye twasobodde okutuukako ye ya St. Emmanuel's Cathedral Madi West Nile. Bano abadde banekaanekanye mu kyambalo kyabwe ekya kiragala. Amaloboozi basooka gawawula na zi solofaaze olwo ne batuuka okwatula ebigambo nga bayisa mukka mu kisero. Mu kwaya eno gye tusoose okusanga omutendesi omukyala era n'ategeeza nga bwe kutabadde kusiika binyomo okutendeka abayimbi nga n'abamu babadde tebayimbangako ng'okujja mu kwaya kyali kinyegenyege kya kuyimbira Namugongo. Because we had to gather people from other parts of the diocese and so to bring them together and then to begin this. And many of them have not been singing the solfege, so we have been trying to see how they are. But I'm very grateful that as you can hear, they have come to a level at least where you can say somebody is singing. Bano balina essuubi nti omulimu ogusigadde gwe gusinga obutono nga ne bagamba okuyimba enkya Namugongo bamuleka awuuma. Choir that we have been listening to, if we gave it percentage, where we are now, we're about 80%. The remaining 20% we think that we are going to work on it within this remaining 2-3 days. Our challenge now we are having is the male voices, particularly in the area of soprano, tenor and bass. Julius Peter Ochali nga ye mukwanaganya wa kwaya zonna ezigenda okuyimba Namugongo okuva mu bukiikakkono bw'eggwanga ng'ali wamu n'abatendesi abalala agamba nti okusooka basanga obuzibu okumanya ennyimba ezigwa mu kkowe eri abajulizi ze baali balina okuyimba okutuusa omutonzi lwe yabasaasira era ennyimba ze balina zisukka mu 20. The opening song we have 3. Then the one for the Holy Communion are 7 pieces. Then for the offertory, there are 3 pieces. And in between them, there are also traditional songs that depict the character of our culture. Olw'okubanga obulabirizi buno bunene okuyimbira wamu tekyasobose era kye baakola kwali kusawo WhatsApp group kwe beeyigiririza n'okwegeraageranya ku balala ng'eno bwe begolola ensobi. We share information there. We ask them, they do a recordings of their training and share with us. So when they do that, I listen to it and see how it is flowing. Then if there's any comment, I give to the leader. Wadde guli gutyo bagamba nti bakakafu omukama bakumutendereza bulungi mu nnyimba zaabwe nga bwe bazitegese. People should really expect great things coming from Acholi sub-region. Number one is the Voila dance. It's a very unique dance. Traditionally it is performed for the adoration of the chiefs, but we have changed it to adore God himself as well because there are many songs and it is very authentic in nature. Kwaya esuubira okwegatta okuva buli emu yonna gy'ebadde etendekebwa nga 29 Namugongo olwo ne bakola ekitole n'okutendekebwa okusemberayo ddala lutuuka 3 Juni nga bayisa mukka mu kisero okutendereza abajulizi n'okubugiriza abalamazi. Olunaku olw'enkya tugenda kulaba ebinnonnoggo by'amazina n'obukodyo obw'enjawulo abantu b'engulu bye beesunze okulagako eri abalamazi. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.